si musomesa mutendeke yagendayo ine corruptiwe omusomesa wa gavumenti gwogamba ate mutendeke yabusomerawo obwatiitiisi wuuyo ayogere nze nabagambye sijja kulimba kusigaza kikolima ewa katonda gwensinza yabba n'esente z'ebigezi akayonza ku ssomero oyo era nze mba ndi ku poliisi nakyesa ne bagamba wamwanyina w'abalwaine nti maama olumba olwo lwatuddira abaana baffe esente z'ebibuuzo nga ali acting headmaster owulire ne bamusiba nako according to here samutendeke mukomya mwezi 6 I'm even the one who paid school fees for that one yali abeera nange Kampala ku kyalo kuno tewali atamanye gyenzi gye balwaine oyo walibadde n'omutima ogwogera ebyamazima owulire tewali atakulaba wano ng'ofumba walagi nenzirira school fees ezange nenkuwerera nenkufuula kikyoli somesa kunalinya naye nga siri musomesa wa gavumenti ng'omutendeke era gavumenti bwe yaleeta enkola yaayo nze ebyobusomesa nembifaamu nenyingira politics era wano Kayonza navuganyako ku kifo ekyobwa Central LCC ne ku district naliyo okutenda board siryako sente zalineyo era singa nali nziridde baali badde bantu wala mukomera ebyo byonna kukonjera lwakusiiga nziro ebiwandiiko bye wakyusa n'oteeka mu mannya go mbyagala kyekyo wasooka n'oŋŋamba baabikubbako mukulu kyeyamaani bwe bakubba wano mu nyumba omutuuza taleeta nsonga wuwo tolipootingako na ku poliisi ate nakutwala n'ekopi ewa LCL e Kayonza nenenyonyolako n'agamba nemubuuza ojjukira nti ennyumba eno nali ngizimba nendwawo okugisereka n'ocomplaininga nti ejja kuyingiramu ababbi do you remember n'agamba kyaliwo gambye nti wano weewo omugenzi kyotannaba kukijjako wadde wilbaro yattaka yali ajja kukino ekyange era byaggwera mu kooti wano abakola ku nsonga z'ettaka ng'oyo agamba taata yaleka ekiraamu omuwala baamuwaako miiga 2 ng'akoze fojale y'ekiraamu era sente zange ze nafulumya nzaagala kakati tubuuza Karananga mangu noyo kigambo tebasuulawo kisuule yagalananga ki mangu awatali kulwawo noyo akuwawabira ng'okyali naye balwaine Moses nena Mbogwe nakimbugwe Nambogwe Florence mwagala nenga mangu era n'abaana bo b'ozaala bennyini bakuze obagamba nti awo waasenga awamu era bakyewuunya nti ate kati bwe tukuze taata agamba atya nti ekayonza ki si waasenga kati mukulu oba ebiwandiiko baabikubbako ebyawantu wange we nagula walipootinga wa kati mu bufunze njagala awantu wange ekayonza ebiwandiiko mbyagala ekyokubiri ente yange gye watwalira mu nte za taata njagala ekyokusatu n'obusa bwayo yali nkazi kasooli eka 3 ze wakungula ez'omugenzi sente ze wajjamu nzaagala kubanga mu famire ye mwalimu omukazi abaana ng'ali nabo kati nze we neebuuliza nyinza nti okufubuutukawo neŋŋenda nkungula ekintu kyesaalima ate oli kye yalima mu kibanja kye kasooli ayogerwako oyo agambibwa nti namutunda mu butuufu kasooli yaliko emisoso mingi nga n'omugenzi akyali mulamu omugenzi mu kugenda okufa yalina ebbanja ye yeewola mu bantu bano abatuyamba n'atunda ku nte okwejjanjaba era mu nte eyali esigaddewo ng'eyiye muzeeyi gye twayabiza olumbe lwe baana kyabo can she mention one mwana ki oyo akakasa eyamugamba batusomere kuba agambye baana ndina 9 baana kati tugenze ku byente
However, babere you be ready facing ekinava mu yebiraka. Yes, bonze jirwede. Mutusumbu. Niwa nzokuba bamba janga anoonya. Mwana janga anoonya. Ebyokubiri. Ono asikira bali. Tasikira basenga bwe batata. Tukafunye bulungi. Akati yegundi yenju ebeddamu ki? Ebeddamu ovunanyizibwa ku 100. Buli babadde omuwala tebamuwa. Kati omuwala naye afuna bitono 8 ku 10 mu 5. Ku bintu ebyo nga bali bamaze okujageza mu 5 ku 10 n'eri emu. Naye kati wano olede wano wantu waliwo ebyemu. Wano olede emu ebeera wali. Wetuziziko olede bagijjako. Tuli bana. Nze ndibuko yali pending. Oyo mukulu wange oba tuzalibwa maama omu wali tuzalibwa mutaata mulala. Kati kiki tugamba abantu b'eno eno wabaddeyo emirembe mingi. Kati buli akyamani yavutubulira ogw'enkoko n'omusango omunene gwe nawuliddeyo. Nina Kyebuye nayo ye mukulu gundi ya district. Naye twebaza Kyamani okuba ati namba 10 ali ne mutereeza ensonga. Kubanga kali okajja wano gwe twagala kutumanyira ogw'omuti gwa bbawa. Kati oyo okubijjawo alina okwera receipt oba okuleta njogere tigumani y'omukono gukankana nga tasiba kuwandiika. Kitegeeza nze namuwandiikidde kubanga kategeera mu Luganda. Naye omukiruzi ukanga nti nno nagerezebwa ere ensala ogw'enkoko gagosobaddemu Kyali. Ekyamulinda kyo kyaliwo kaliko nakafuna. Ate kati saawa zino agamba taata teyaleka kiramu. Obanga ne wadde yabagabira. Omugenzi bw'afa. Ezo zaleeta mufu naye bbiri. Ezaleeta omufu 20 era baziyisa ku ssimu eyoli eyali ajja. Naawe ngenda kukwata. Ani yabawa olukusa lente z'omugenzi. Tulina okuba ne of administration nga tugirina. Esobola n'okusasula abali ssente. Oli mulina omusasula ssente ze. Ayinza okuba ssente yazijjana ku mukazi. Nyambaka genda best friend musajja ng'ali wano. Bamugoba balwana n'omukazi. Omukazi amajja ki? Ssente. Abooluganda bino bye twogerako mu birabanga ebyokusaaga. Naye ayinza okugenda mu kalooni n'ajjawo obusente n'abuleeta wano. Ate muganda mukwano gwe ono wafuna ekizibu agamba nze saa mumbule kuba olwedde omufu yagira ki ate muganda wawe ate muganda wammwe kati nga mmwe abooluganda eyensonga mutuule eya 25 mugirabe engeri gye mukola ki gye mugigira kubanga olwedde omugenzi bwe yafiira waliwo n'amabanja akakola ki esaawa zino abadde bamutwala ku poliisi singa abadde akyali muki akyali mulamu